Abaruumi essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale Omuyudaaya kiki ky'asinza abalala? Oba okukomolebwa kugasa ki? Kugasa nnyo mu bigambo byonna, eky'olubereberye kubanga Abayudaaya baateresebwa ebyo Katonda bye yayogera. Kubanga kiba ky'abamu bwe bataba na kukkiriza, obutakkiriza bwabwe buliggyawo obwesigwa bwa Katonda. Nedda, tekisoboka. Katonda aba wa mazima, buli muntu ne bw'aba omulimba nga bwe kyawandiikibwa nti, obeere mutuukirivu mu bigambo byo, osinge bw'osalirwa omusango. Naye obutali butuukirivu bwaffe bwe butenderezesa obutuukirivu bwa Katonda, tunaayogera tutya? Katonda si mutuukirivu bw'atubonereza n'obusungu? Njogera ng'abantu bwe boogera. Nedda n'akatono, kubanga bwe kiba bwe kityo, Katonda asalira atya ensi omusango? Naye amazima ga Katonda bwe geeyongera okulabika olw'obulimba bwange, ye n'aweebwa ekitiibwa. Nze kiki ekinsaliza omusango nate ng'omwono? Era kiki ekitulobera okwogera nga bwe tuwaayirizibwa, era ng'abamu bwe boogera nti tugamba nti tukolenga ebibi, ebirungi biryoke bijje, abo okusalirwa kwabwe omusango gwa nsonga. Kale kiki? Ffe Abayudaaya tulina kye tusinza abalala? Nedda n'akatono. Kubanga tusoose okulaga nti Abayudaaya era n'Abayonaani bonna bafugibwa kibi, nga bwe kyawandiikibwa nti, tewali mutuukirivu n'omu, tewali ategeera, tewali anoonya Katonda. Bonna baakyama, baafuuka batasaana wamu, tewali akola obulungi, tewali n'omu. Omumiro gwammwe ye ntaana eyasaamiridde, balimba n'ennimi zaabwe, obusagwa bw'embalasaasa buli wansi w'emimwa gyabwe. Akamwa kaabwe kajjudde okukolima n'okukaawa. Ebigere byabwe byanguwa okuyiwa omusaayi. Okuzikirira n'obunaku biri mu makubo gaabwe, so tebamanya nga kkubo lya mirembe. Tewali kutya Katonda mu maaso gaabwe. Naye tumanyi nga byonna amateeka bye googera gagamba abo abalina amateeka, buli kamwa konna kazibibwe, n'ensi zonna zibeereko omusango eri Katonda. Kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri yenna taliweebwa butuukirivu mu maaso ge, kubanga amateeka ge gamanyisa ekibi. Naye kaakano awatali mateeka obutuukirivu bwa Katonda, obutegeezebwa amateeka ne bannabbi, bulabisibwa. Bwe butuukirivu bwa Katonda olw'okukkiriza Yesu Kristo eri bonna abakkiriza, kubanga tewali njawulo, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda, naye baweebwa obutuukirivu bwabwe walwa kisa kye, olw'okununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Katonda gwe yassaawo okuba omutango olw'okukkiriza omusaayi gwe, okulaga obutuukirivu bwe olw'okuleka ebibi ebyakolebwanga edda, Katonda ng'agumiikiriza okulaga obutuukirivu bwe mu biro bino, alyoke abeera omutuukirivu era ng'awa obutuukirivu buli akkiriza Yesu. Kale okwenyumiriza kuli luuyi? Tekuliiwo. Lwaki tekuliiwo? Tekuliiwo olw'ebikolwa? Nedda, naye lwa kukkiriza. Kyetuva tukakasa ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa kukkiriza so si lwa kutuukiriza bikolwa by'amateeka. Oba Katonda, Katonda w'Abayudaaya bokka, si Katonda w'Abamawanga nabo? Weewaawo, era n'Abamawanga nabo waabwe. Olw'okuba Katonda ali omu, aliwo obutuukirivu abakomola olw'okukkiriza n'abatali bakomola olw'okukkiriza. Kale amateeka tugaggyawo olw'okukkiriza? Nedda n'akatono, naye tuganyweza bunyweza.